Kapalaga baby gemanya gange nkubuuzizaako yonna gy'osinzira okulaba. Nga sinaba kutandika kye njagala kwogerako, njagala kubajjukiza weekend eno tulina emikolo egy'enjawulo okusinziira mu bitundu eby'enjawulo. Weekend eno Independence ya Uganda. So twagala okujaguza Independence ya Uganda esembayo under NRM mu bifo eby'enjawulo. Dubai waliyo boat cruise, California waliyo ekimere, ndowooza ne Canada, Boston wano mu America tulinawo omukolo gugenda kubeera wali Waltham Committee. Twagiyise Freedom Concert, tugenda kuba muziki. Nolwekyo mwenna mujje mugule merchandise bya People Power tu fundraising ate tumale tunyumirwe nga tuyimbamu ennyimba eza freedom. So ako njagadde nsooke nkayiseewo. Njagala kwogera ku omukyala Nabiira. Ndabye mixed reactions ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. Kaakati baataddewo Nabiira era bannange ku Lord Mayor era now njagala okusooka okujjukiza nti okugenda mu oba okufuna political party tekwali kwagala kwaffe oba kwagala kwa People Power. Jjukira People Power yali vehicle gye wandiise purpose vehicle egenda okutwala obukulembeze, era mu ntandikwa twali twaniriza abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo era nga ne kati tukyabaaniriza. Naye ne tutuuka ekiseera mujjukira bulungi n'etteeka lye baaleeta ne balipendinga ery'okugaana ba independent okwesimbawo, ne baliteeka awo ne litayita naye nga liri awo lirinze. So nga omugezi oba oteekeddwa okufuna political party. Kakati bw'ofuna political party oteekeddwa okukola politics owa political party. Political party ebeera etya? Omulimu gwa political party kufieldinga ba candidates mu buli electoral position eri mu ggwanga, okuviira ddala ku kya president okutuuka ku kya chairman LC1. Now bw'obanga oleseewo ebifo ebimu nga tobijjuzza, either oba tolinaawo ba candidate oba muba mumaze kuteesa nti awo tuteekawo, ngenda kuteekawo. Ekyo kye bayita alliance. Bwe tukola alliance tugambe nti NUP ekoze alliance ne FDC. Ne tugamba nti kakati ffe nti ekya president temuteekawo muntu, tulina Kyagulanyi, nti nammwe ekya Lord Mayor tetujja kuteekawo muntu. Ekyo kibeera mu buwandiike era nga mukikkiranyizaako. Naye nga bw'olaba nti FDC yadde Dr. Besigye yavaamu, naye eri mukola politics oyo gwenjogerako, eri bagundi baayo abaneesimbawo ku kya president bali mu campaigninga. Kitegeeza nti naawe nga wa NUP oteekeddwa okunoonya abaneesimbawo ku tiketi eyo. Kati bw'aba nga wavuddeyo omukyala nga ye Nabiira Naggayi n'agamba nti nze njagala, ne bamuveetinga ng'ebisaanyizo abiyina, baba bateekeddwa okumuwa tiketi oba kaadi oba umbrella yeesimbewo ku lw'ekibiina. Tekitegeeza nti tukugyeko eddembe ly'oggwe okulonda omuntu gw'oyagala. Ekyo oteekeddwa okitegeera, kubanga waliyo abantu bangi nnyo abeesimbyewo ku kifo kyekimu. Muganda wange Kawooya Innocent wa people yeesimbyewo ku kifo kyekimu, muganda wange Chameleon yeesimbyewo ku kifo kyekimu, nalabye Senki naye yawanise. So tekikugyako ddembe lyo lironda muntu gwe gw'oyagala. However, oteekeddwa okitegeera lwaki political party eba eyagala etwale abantu mu beesimbewo. Tugenda kutuuka okukola gavumenti. Kakati gavumenti eyo eteekeddwa kubeera y'abo abantu abakukkiririzaamu. Nti bw'oba oyina
member ba parliament tugeze nga ba member ba parliament abo yadde ba opposition esaawa eno naye nga si ba NUP ogenda kutuuka nga president wo Kyagulanyi ali mu ntebe awangudde kyokka ng'ate nga mu parliament alinamu ba MP batono ku lwaki kubanga tewabawagira kakati atuuke nga because president yenna abeera ne manifesto gy'atambulirako n'agamba nti nze mu myaka 5 era manifesto ya Honorable Kyagulanyi n'atera okufuluma kakati atuuka okugamba nti mu manifesto yaffe nga NUP twagala tukolere abaana abasoma kino ne kino ne kino kati olw'okuba nti nno abaalina ba MP batono kimulemese bakigaane buli kimu kyaleeta bakigaane olw'okuba nti nno tebakwatagana na manifesto ye naye bano ba MP oba abakulembeze abo bonna abajjira ku NUP kiba kitegeeza nti bakkiriziganya ne manifesto Kyagulanyi gy'agenda okukkiriziganya nayo era bwe baba bagenda ogimplementinga ku levels ez'obukulembeze kwe bali. Now bwe tugenda mu kye tuyita alliance tutandika okuteesa nga kino kivuddewo tumaze okuteeka ababaka ba parliament nga bw'olaba nti tulina ababaka ba parliament mu Uganda yonna kati ate ekyo mwandibadde mu kyenyumirizaamu nnyo kubanga ekibiina ekyakamala omwezi gumu n'ekitundu okubanga kifunye ababaka ba parliament Uganda yonna ekyo si kyangu kakati ababaka mu Uganda yonna abakulembeze bakansala baani bonna bwe tutuuka nga tugambye nti kati tugenda kuteesa n'ebibiina ebirala ekyo kye wawuliranga bagamba nti what do you have mwe muleesta ki ekyo statement wagiwuliranga nnyo nga tukyali just in people power nga bagamba mwe muleeta ki what do you have what do you bring on table in other words temuyina ba candidate oteekeddwa okuloota n'ogamba nze mu Lord Mayor nti nze nina Nabiira gwoyinaani nti nze nina DP negamba nze nina Senkubuge FDC negamba nze nina Lukwago probably ne muganda wange Innocent Kawoya najja nagamba nze nange ndi wano ne muteesa olwo muba muteesa ng'ebibiina probably ne ba independent nga Bakawooya ne mulyoka musalawo kwani ow'okutwala ekifo ekyo muba mukkaanyizza bwe muba temukkaanyizza era si musango wabula nga political party oteekeddwa okumakinga sure ng'ogenda ofieldinga ba candidate buli wamu kubanga abantu bano ab'ebibiina ebirala balina ebigendererwa ebyabwe ebitali bibyo bw'ona abeesigulirako ojja kwesanga nga ki nga bakuyiye nja kuwa ekyokulabirako nkubuuze nti gwe Lord Mayor Lukwago kakyanga abeerawo musajja muteesa nnyo musajja mulungi nnyo musajja wakabi nnyo akoze buli kimu naye gwe wali omuwuliddeko emirundi emeka ng'agamba nti bannange nze nga bwe ndaba omwana oyo Robert Kyagulanyi ndaba asaanira okufuga eggwanga wali okiwuliddeko emirundi ng'emeka ne wobanga omwagala you fact nti gwe bwobanga okulowooza nti Kyagulanyi nti asobola bulungi nnyo okutwala eggwanga mu maaso ye takirowooza kakati gwe lwaki ate oyagala ffe tuleme kuteekawo candidate waffe olw'okuba yeesimbyewo ng'ate ye talowooza nti ffe tulina candidate naffe omulungi so ezo dynamics mbadde nsaba muziyige era muzitegeere baganda bange nti ekibiina kyonna eky'obwobufuzi kasita mugamba nti tugenze mu political parties muteekeddwa okuzanya politics now it is now politics at play muteekeddwa okuzanya ng'amateeka g'ebyobufuzi ebibiina bwe gagamba timuleeta candidate ne mumuwandiisa era ojja kwesanga abantu abo bonna abafunye kaadi bwe batuuka eri mu electoral commission bo baba tebeeyinaako buyinza ekibiina kye kibayinako obuyinza era ekibiina kiba kikyasobola okugamba electoral commission nti oyo
gwe twawadde ekifo kino tumugyeyo tukuwadde ono. Kisoboka bulungi nnyo. So nga ate independent tasobola kubanga teri amuyinako buyinza, naye ekibiina kisobola kutuuka ne kigamba nti oyo omuntu gwe twakuwadde okwesimbawo tumugyeyo kati tuteekayo ono. Ekyo kisoboka. Ekyokubiri nti Nabiira abadde member wa parliament emyaka mingi. Bw'aba asazeewo okwesimbawo ku Charlotte Mayor nga kyayagadde nga ate waliwo omukisa, lwaki tomuwa chance? Oyinza okuba nga si gw'ogenda okulonda, oyinza okuba nga tomwagala, naye tekitegeeza nti muvume bannange Bannabiira ye candidate w'ekibiina kyo. Gwe bw'oba owulira nga tomwagala, ng'oyagala Kawooya Innocent, genda kola ki? Gw'oba owa akaluluko okomewo. Jjukira, njagala nnyo okujjukiza nti tulina mission eya 2021. That is a mission. Ye main mission. Bino byonna by the way. Now, Latifu nja mukolera video namba kwanga nze Kapalaga.